nga bwe tutandise winter mulimu ebintu byoyina okubanga omanyiza omubiri gwo ofuneyo ku bintu ebipya byoteeka mu mubiri gwo ebigenda okubanga bikuyambako ng'okulya emmere eri light ng'okulya less oils ng'okukozesa ebintu ebirimu vitamins ebirimu ebiriisa ebyenjawulo. So olunaku olwaleero ngenda batwalako mu mmere yange gye ngenda okulya olunaku olwaleero. It's a light food, mulimu oils mutono wabula ng'ate era kyesitagenda kubanga neerabira kwe kunywa nnyo amazzi. Ngenda batwalako mu mmere yange olunaku olwaleero ate saagala mubeere surprised mugambe ng'olya nnyo ebyo nga bingi my dear. This is winter season, tuli mu bunnyogovu, emmere ekufuluma togitegedde, amazzi gakugwamu togategedde. So if you're not this person abeera all the time ng'ocheckinga ku mubiri gwo okulaba kyekitaliimu kyekirimu kyekitaliimu kyekirimu munnange oyinza oku ending up ng'ofuuse dehydrated, toyina mazzi, toyina musaayi, toyina butto mu mubiri, kwegamba omubiri gwo ne gukalawo kazi. Beba abantu bosanga nga bavaako omubiri gwabwe guvaako evvu nga emibiri gyabwe skin yaabwe terabika bulungi nga teri ngange ene yange efaanana bweti si lwagamba nti oba kamera nedda wabula enjiriisa bulungi ate enjinywesa bulungi. Amanya yenze Shila Adita gwe wenatanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange muganda wange. Just know you're missing a lot of information. Join okukola ukigambo subscribe nchikulekera waawo gwe kona mu kigambo subscribe okwate ku notification bell eri awo waggulu buli video naje tuteka nawe egenda kubanga ekutuukako. And of course sigenda kwerabira kutumira kumwe mwena abandabira mu bifo ebyenjawulo omuli Saudi Arabia nga nange gyendi, omuli Qatar, omuli Jordan, omuli Oman, omuli Dubai, omuli Uganda, yona gye muli mukimanyi nti yo ever at heart imbagala nnyo. So era olunaku olwaleero kyengenda okubalaga, I don't want you to be saagala mubeere surprise. Yene emmere yange olunaku olwaleero yange nzekka nganze Adita. And of course bino ebintu mbyekoledde nzekka. Zineeno samosa, nina samosa 2 ate kati buno bwe mulaba obungi, these are light foods, buntu buno obuva ku samosa imbukoze ne babuteeka ne tubuteeka bulungi nnyo mu buto ne bukenenukamu buto yenna ne bubeera nga buli light. Eno yemmere yange gye ngenda okulya olwaliro ngenda giryako impola weeneggwawo. And of course ngenda bwe mumanyi omuntu ayinza okumbuuza kati omwo temuli buto, ngenda bwe nkugambye nti you make sure nti nno okendeeza ku ebyo ebikyafu ebiri mu mubiri gwo nga you is ebintu ebibiri mu mubiri gwo ebikyafu ng'obuyinja, nga acids enkyamu, nga buto omukyamu ali mu mubiri gwo bisobola okuba nga bikuyambako. Era ne mbagamba nti nno when you're eating this kind of food oba emmere yonna gye tulya mu abali omuceere everyday, kati nze ndi muli nnyo wandomi, take a time obeere nga oyoza mu lubuto lwo, wali amakerenda agoza mu lubuto ogamira n'obeera nga ofuluma buli kikyafu kyonna wabula ng'ate era ky'otalina kwerabira kwe kuba nga onyonya amazzi. So me as Adita leero nze ngenda kukola nti yene emmere gye ngenda okulya ngenda kuba nga ndya bineeno nga bwe nywerako 7up nagenda kunnyamba okuba nga afulumya gas. Buli kyendya kyonna nga nfulumya gas oyo ate and of course tetunnaba kuba nga tumaliriza, waliyo chips, waliyo obummonde, ndowooza mubiraba. Ate era nga bwe mbagambye nti nno nga bw'ebeera daily routine, nze nga Adita nina ebintu bye nteeka mu mubiri gwange nga byo birina okubeeramu. Emmere y'omuceere eno tugirya naye munnange erina side effects nnyingi nnyo eri obulamu bwaffe. Ate nga omuceere mugulaba ng'oguli light naye gulimu fats ennyingi nnyo ddala. So nze nga Adita I always take medications. Nina Vita Life zineeno nonga supplements ezirimu buli kiriisa, omuli protein, omuli vitamins, omuli vitamin D, omuli zinc, omuli iron, omuli calcium, omuli copper, omuli manganese, byonna ebiri muneeno. Nze I always take this medicine. Bwe mmaliriza bwenti okulya ne mmanya nti nno kati enzikuze kyenkola kwe kukwata empeke yange emweno n'enjimira. Lwaki mmira empeke eno? Nti okukipinga immune system yange ngeri on good terms. Immune system eno gy'okoma okulya bineeno ebiriisa egiyambako nnyo okugumya omubiri gwo obutalwala ebirwadde ebimu obutakwetanira, okugoba infections ng'ezo. And of course the most important thing is water.
The most important thing is water. Nga bw'olaba nti ngenda kulya emmere eno gye mbalaze wano eno, ngenda kugirya enywe ku soda, wabula ate era sigenda kubanga neerabira okunywa amazzi. Mbeera mbakubiriza nnyo nti nno amazzi ganeeno gwe mulaba malungi nnyo okwoza munda. Gayonja ekibumba, gayonja ensigo, gayonja omutima, gayonja ebyenda nga byo. Ebyenda ebyo buli lwonywa amazzi gayambako okukuba ekyenda kiri. Ekyenda ekyo ne kiyanguyirwa mangu okuba nga kisobola okukuba emmere eyo okufuna obubi, okufuna oyo bbi. Mazzi ganeeno. Bw'oba tolina mazzi kyovulaba abantu abasinga mufuna constipation difficulties nga mugenda okuba nga mufuluma emmanju, temunywa bulungi mazzi. Ekirala ng'omubiri gwo okulabika obulungi okufuna eyo skin gy'oyayanira, and of course you need water. Buli lunaku osobola okunywayo buno obucupa 12. It's not a lot of water. Nywako buli lunaku nywayo buno 12 osobola okufuna skin ngeri bweti nga ne woba teweesize bizigo. Skin yo eraga nti nno erabika bulungi. You don't need lotions, you don't need Vaseline. Nze adita sesiiga bizigo. No, I take long to put anything on my body. Naye ndabika bulungi. Lwaki? Mazzi ganeeno. Mbasaba mwena no procedure gye mbalaze mubeere nga mugiyitamuko. Ayagala ogikozesa gikozese, wabula ky'otalina kwerabirako kubanga osubscribinga ekigambo subscribe weekiriawo, notification bell eriawo gikonemu, nja kuba nga mwena imbatukako, and of course wabula ate tewerabira kubanga okomentinga. Mbagala nnyo. See you in my next video.